Ng'eggwanga kati liweza emyaka 31 nga lifugibwa gavumenti ya NRM, ebyenfuna byalyo bizze bikyukakyuka nga bino byatandika okuva Uganda we yafuna obwetwaze mu 1962. Uganda is born again, free and independent. Ebyenfuna bya Uganda byesigamye nnyo ku bulimi ng'abantu 82 ku buli 100 be balina emirimu mu bulimi era ebirime ng'emmwanyi, amajaani n'ettaaba bye bisinga okulimibwa n'okufulumizibwa eggwanga. Mu 1962 Uganda lye limu ku mawanga ku ssemazinga wa Afirika eryali lirina ebyenfuna ebyali bitutumuse olw'okuba n'emmere emala, amakolero wamu n'enguudo ng'ebiseera ebyo ze zimu ku zaali zisinga mu Afirika. Naye ebyembi bino tebyasoboka kuwangaala nga Idi Amin Dada awambye obuyinza ku gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote mu 1971. Ebyenfuna byatandika okusereba bwe yafubutula abayindi mu 1972 okuva mu ggwanga awo ezaali bizinensi z'abayindi n'aziwa abaddugavu abaali tebalina busobozi bumala kuwangaaza bizinensi zino era bwe zityo ne zigwa tendala gavumenti ye yazirinako obuyinza. Mu biseera bino ebyamaguzi ebisinga byali bitundibwa ng'amagendo olw'ebbula lyabyo nga sukaali nga kw'otadde emisaala gy'abakozi okukendeera ebitundu 9 ku buli 100. Mu 1979 nga Idi Amin awambiddwa ebyenfuna byayongera kusereba olw'entalo n'abakulembeze okukyukakyuka saako ensimbi okunaabuuka kubanga ebyamaguzi ebisinga byali biva bweru w'eggwanga. NRM bwe yayingira obuyinza mu 1986 ebyenfuna byali wansi era mu 1987 gavumenti yakwatagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsimbi mu nsi yonna ekya International Monetary Fund ne banka y'ensi yonna okukola ennongoosereza mu byenfuna by'eggwanga. Ennongoosereza ezaakolebwa mwe mwali okwongera amaanyi mu siringi, okuggya amakolero n'emirimu mu mikono gya gavumenti ne bidda mu by'obwannannyini. Gavumenti ya NRM etereezezza ebyenfuna nga Uganda tekyesigama nnyo ku bulimi bwokka wabula n'amakolero nga kati Uganda eyongedde ku byamaguzi ebifuluma eggwanga wadde ng'ebiva ebweru w'eggwanga bikyali bingi. Amasannyalaze kati gaatereezebwa nga gaava ku bbibiro limu erya Owen Falls Dam ne gadda ku mabibiro 4 wadde ng'agamu gakyazimbibwa. Ebika by'amasannyalaze ebirala nabyo bikozesebwa ng'aga sola ne thermal. Mu 2006 President Museveni yakakasa ng'eggwanga bwe lirina amafuta mu nnyanja Albert era nga gano gavumenti gesuubira okuggya eggwanga mu bwavu. President yeewaanye nti Uganda yakulekeraawo okusabiriza bannaggwadda kubanga ssente ezigenda okuva mu mafuta zijja kuyimirizaawo eggwanga ku bwannamunigina. Grace Nantale Kakooza, KTV, Amalindirire.